po jako akawu omukulembeze naddala ffe abakulembeze ekisambo kizeetuwa abantu. Embeera eyakanayo cyane mu kitundu ky'ekamu kyattu kya Kyeriya kyadda kyewaliriza olukiiko olutwala ekyalo kino okutuuza olukiiko bunnambiro okusala entoto ku butya bwe bayinza okwongeramu amaanyi mu by'okwerinda. Oyo yenna anaalaba okumpi waasula nga waliwo ekikolwa ekifaananako bino bye twogeddeko nga kigenda mu maaso tosirika ate teweesulireyo gwa nnagamba baako ky'okola okulaba nti ekintu ekyo kikomaawo. Kino kidiridde ebigambibwa nti waliwo akabinja k'abavubuka embulakalevu akabadde keeriisa enkuuli mu kukijjanya abakyala nga kabanyakulako ebintu byabwe mu budde obw'ekiro okubasobyako n'okubatiisatiisa okubamiza omusu. Gwe gula sooti omanyi ogenda kutambula kiro ng'erimu akasawo munda oleme kwanguyiza oli nettaala erigiwanikeko waggulu giteekeko akatimba. Mu lukiiko luno abatuuze basoose kuwaŋŋana amagezi ku butya bwe bayinza okunyweza ebyokwerinda byabwe bo bennyini nga wano n'abasula nga baggyeko amataala babasabye bakikomye ssaako n'abava mu mabaala mu matumbi budde nga babasabye okusulirangayo ddala. Tewali nsonga kugyeye ku ssaawa wali oli ku Yeroba oli ku kitisi oliwa kamo kya senta ekugyeye ku ssaawa 10 beereyo ddala obudde bukyeyi tewebaka nataala yeeweruse jutalaiti girekeeko. Tuyigiriza abaana eddiini. Nze singa teyali ddiini nandibadde siyimiridde wano nga njogera nammwe. Kansala w'ekitundu kino Kakooza James Ngono era ye ssentebe w'ekitundu kino agambye nti ekitundu kino kyalimu ebyokwerinda ebitebenkevu wabula abatuuze baamu bennyini be baali baleetera abakuumi okukyabulira olw'okubavuma ng'entakera n'okubakubanga amayinja. N'okugamba abavubuka baffe baleme kuvuma basekurite baleme bakuba mayinja baba basekurite abamu bonna obwongo si bwe bumu abamu balina obwongo bwabwe nga bukyamu ojjamu kuba ejjinja akuddiza ekyasi. Newankubadde guli gutyo ono avumiridde poliisi erinaanye ekitundu kino olw'engeri gyekwatamu abavubuka gy'agambye nti si yabuvunaanyizibwa n'akamu kubanga abakwatibwa oluusi baba tebalina musango. Abasirikale bamulimira balina engeri gye bakwatamu abavubuka ne babasanga ne babayoola ate tebakoma kubayoola n'ekibooko n'ekaaba. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television.